Bannabyafaayo abazungu bagenda okwagala okuwandiika ebyafaayo ebikwata ku Ssekabaka Muteesa asooka nga yakisadde omukono ate nga tebalina kifo kyonna we baali basuubira kujja kifaananyi kye. Kye baakola baategeka empaka z'okusiiga ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa asooka wakati w'Abaganda n'Abazungu abaali baamulabako. Era ng'empaka ezo zaawangulwa Omuganda Ssaava. Era nga yawangula empaka ezo n'ekifaananyi kye ekyo kyenkuleetedde ky'olabako kati. Era ekifaananyi ekyo ne kitandika n'okkubibwa mu mpapula z'ebitabo by'ebyafaayo ebikwata ku Ssekabaka Muteesa asooka awamu n'Obuganda. Wabula oluvannyuma ennyo baasanga ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa asooka ng'ali wamu n'abamu ku bataka ko n'abamu ku baami be mu kaddiizo ly'eggwanga erya Bubirigi. Era ng'ekifaananyi ekyo kyekyo kyenkuleetedde ky'olabako kati. Ekifaananyi ekyo kyakubibwa omwami Henry Martin Stanley mu mwaka g'1875 ng'akozesa ekyuma kikalimagezi ekya kamera. Wabula ekifaananyi ekyo tekyakubibwa nnyo mu bitabo by'ebyafaayo ng'ekifaananyi ekyasinga okukozesebwa kyekyo ekyasiigibwa Omuganda Ssaava ng'ayita mu mpaka ezaategekebwa. Kale olabye nti okuva edda Abaganda abaalinga abannabitone kwagaliza birungi byereere akuume Ssebintu. Sana mweyagaleko nga nange kyamoga anti lwimba lumu nga nange lunyaga.